Nsazeewo okubakolera vidiyo eno okutandikira wansi nga abaagala okwapulayinga for Canadian visa, abaagala okwapulayinga visa ez'e Canada, kulambula for the temporary residence, oba zino abaagala okgenda mu zi conferences from the first principles, okutandikira ddala ku zero. Kyokola kwata bukwasi ssimu yo n'ogenda ku Google n'oteekamu Canada immigration, so ojja kilikinga wano, then bajja kutwala ojja kulaba websites ez'enjawulo naye ojja kuba olaba official website. Oba ojja olaba official website kati gwe oba okilikinga wano, oba olaba wano canada.ca, then ng'okilikinga wano. Olumala awo kati jjukira toyina account naye kijja kwetaagisa okukola ki, okuopeninga account okusobola okuyingira mu system eya IRCC. Kati wano bajja kuba bakulaga naye bw'oba okozesa essimu yo osobola okikola nga toyina computer, osobola okikolera ku ssimu yo, page ejja kuba ekulaga bintu bye bimu. Kati wano ojja kuba olaba, ojja kuscrollinga wansi bakubuuze sign in or create an IRCC secure account. Kati wano ojja kuba osobola okucreatinga account bw'oba toyina account, naye bw'oba nga olina account then ojja kuba olaba ekiddako. Katukirikinga wano kuba tetulina account, twagala okucreatinga account. Kati wano bakugamba sign in, okusigninga in ku account. Bw'oba olina account naye kati ffe tetulina account, twagala creatinga account, ojja kuscrollinga wansi tujje wano. Kati wano bajja kubuuza bw'oba tolina account oba olina. Kati bw'oba tolina account ojja kuligisteringa, ojja kgenda wano, ojja kubola wano I don't have an account, then ogende wano okilikinga register we registering. Kati bw'omala wano ojja kuba olaba ekiddako nga bw'olaba mu vidiyo eno gye nkukoledde. Ojja kuscrollinga wansi then ogambe register wano, register with this key. Wano oba weregisteringa gwe omuntu, naye waliwo okweregisteringa through an agent, era wano ojja kuba okiraba with a sign in pattern. Ne kati gwe ojja kujja wano ewali register with this key. Kati wano oteekamu information yo nga tuli mu creating account. Kati wano bakugamba sign in. Kati wano sign in baba bakulaga sign in oba olina okubeera nga oledde olina account, naye kati ffe tetulina account. Kati ffe tujja kujja wano ewali sign up, wano ewali sign up, ne ku ssimu oba okozesa essimu ojja kuba okiraba sign up. Kati wano bajja kubuuza do you accept the terms and conditions, ojja kugamba yes I accept. Kati wano ojja kuteekako, bajja kubuuza create your username, manya ki g'oyagala okukozesa wano. Kati gwe ojja kilikinga oteekewo gw'oyagala okukozesa, oba erinnya lyonna ly'oyagala okukozesa. Kati nze kanteekeko Mukwaya, linnya kyawe ddala, kanteekeko Mukwaya Raymond. What? Kati tugambe wano
olaba wano bakulaga username minimum 8 characters erina okubeera nga waliwo 8 amanya. Olaba wano kye bakugamba bw'oba okuleetinga account eno username yeeno gy'otadde wano erina okubeera nga at least erina letters 8 n'okudda waggulu. Kati ne bakuteeramu wano specifications ne bakulaga mulina okubeera mu capital letter, small letter, French characters, digits ne special characters. Kati wano kankyuseemu kanjifuule capital M, kanjifuule capital M, then nyige no, this is not Mukwaya you. Kati eno ye username yaffe Mukwaya Raymond, tugambe continue. Kati olaba wano kye bakuleetedde bakugamba create password. Kati wano mu creatinga password yo wano olaba wano ku password kye bakugamba password erina okubeera nga erina letters kutandikira ku 8 paka 16. Olina okugoberera zino procedures zino ze bakuteeredde wano bw'oba oteekamu wano password yo, ate olina okumakinga sure eyo password gy'ogenda okukozesa osobola ogijjukira. Okitegeera mu password yo mulina okubeeramu upper case ne lower case, mulina okubeeramu capital letter ennyukuta ennene n'ennyukuta ez'entini. Kati katuteekemu password. Kati bwe nteekamu password kankozese anyway kankozese eno. Eyo password gye creatinze era wano baba bagikulaga mbu eno green eba ekulaga mbu at least password gy'ocreatinze ekoze eki eri strong. Kati wano bakugamba giddemu eyo password okonfaminge. Kati eyo password kandabe oba gyenzizeemu yeeyo. Kati olaba your create password must be 8 to this one, your create password confirm do not match. Kati olaba password gyentaddemu tezimatchinga, kirabika nkozeemu ensobi naye katukiddemu. Kanjiddemu wano then kandabe oba yeeyo.
Your create password must be 18. Your cannot contain 3 consecutive characters from your username. Okay, kati olaba wano kibakulaga wano password gyengezezaako okuliyetinga erina characters 3 like erina letters 3 ezeefaananiriza ne ku username yange gyenkozesezza okitegeera. Kati oba olina okuchenjinga oba olina okukozesa password endala nga erina letters 3 nga tezifaanagana muki nga letters 3 eziri nga zeddiringana nga tezifaanagana n'eziri mu username yo gy'okozesezza okitegeera. Kati katuddemu kandabe ne wano tugambe continue. Okiraba kati wano ne batandika okubuuza ebibuuzo. Kati bw'omala okuliyetinga account wano bakubuuza ebibuuzo kale like create your recovery questions. Kati wano bayinza okubuuza okilikinga wano select a recovery question kati nodda wano okilikinga wano. Kati where did you go for your honeymoon? Waliwo ebibuuzo wano bingi kati gw'olonda by'osobola okukola ki by'osobola okujjukira ekitegeera. What was your first job? Bibuuzo bingi. What was the name of my first love? Okay, kanteekeko wano. What was the name of my first love? Kati wano n'oteekako answer. N'oteekako omukazi gwe wasookerako omusajja gwe wasookerako katugambe Maria maybe. Nze nkozesezza Gloria. Muntu ki gw'ojjukira? Kale gw'olaba mu tosobola mwerabira oba kale osobola oteekako mother. My memorable person it kati maybe osobola oteekako father. Kati wano oteekako wano bakubuuza omwaka gwe wazaalibwamu osobola okukozesa 19 maybe 90 then oteekako omwezi katugeze gwa 7 ennaku z'omwezi katugeze 5 kati wano bakubuuza olunaku yo memorable date osobola oteekako maybe katugeze 2005 anti wano nga memorable date katugeze erije katugeze memorable date olina ogiteekako mweno years months and date ng'erimu eyo order. Otandika n'omwaka osobola oteekako kyonna oba 1995 omwezi gwa 9 oba gwa 8 kyonna ky'owulira ky'oyagala then date katugeze nga 5 kati ne wano n'okola kyekimu
no wano okola like ng'okyusizaamu dates eri memorable date wano eri date hint okitegeera noteekawo katugeze nga 11 kati katugambe wano continue kati wano olina okubeera ng'olina email address no ng'olina email nga wakuleetinga email ng'olina email kati kankozese email ng'ogirina ng'eri mu Google account yo katugeze account gye ngenda okukozesa nina account waliwo eno kati wano noteekako password yo olina okubeera ng'omanyi password yo wano no confirm email kati email gy'otadde wano gy'oddamu n'oteeka wano email zirina okubeera nga zifaanagana sobola ogikoopinga n'ogipestinga wano kati netugenda ku continue okitegeera kati wano bakulaga olaba you have successfully created your GCK okitegeera kati wano bakulaga your username gaaga n'amannya go okitegeera please select continue to verify your email kati wano ojja genda ku continue kati wano ku email yo balina code gye bakuweereza kati gwe kyokola ogenda bugenzi mu email yo n'olaba email ze bakuweereza n'oteeka wano koodi oba olina essimu n'ogenda mu ssimu yo n'okebera ku email yo n'oteekamu koodi wano gye bakuweereza okonfaminga email gye bakoleze eki okonfaminga account yo kati ng'ojja wano ng'oteekamu koodi okuva ku email yo ogenda ku email mu ssimu yo n'okirikinga olina okubeera ng'olina email account kati n'oteekamu koodi gye bakuweereza ku email yo kati nze koodi gye nfunye ku email gye nataddemu yeeno 86NP yeeyo kati netugamba continue okitegeera kati bakugamba please continue to return to your account netugamba wano ko continue kati okiraba kati wano olaba kifa kubuuza bw'oba use your smartphone or tablet kati wano kyonna kyoyagala okukozesa osobola okukozesa essimu yo oba laptop yo oba use your email address use your